Mwebale genda maaso n'okutugoberera nze Waswa Emmanuel obulamu buli butya nsubira muri bulungi nyina Phoebe soko buze ku bantu Banange muri mutya mwasibye mutya kansibye muri bulungi mwebale kumpagira banange abana bampagidde abana banjagadde banange wenagwira banange bolo gwira nga bewa wenagwira ngera kale banange eriyo kugamba nno si like sijja kola kintu kino mbunja kugwa ngolode wagwa bane wenagwira ngera kale banange era muntu ogenda wagulu mwakimanyira waliwo okokirya ate tunabeera wagulu okabala tebali wenagwira ngera kale anyway mumuulidde superb introduction bikundona bikutusibako Biva Organic Access Building ku Lubaga Road ndozo manyi Biva Organic nedda mukwano lwaki like ekigambo nkimanyi nkiwulira nkiwulira ku radio Biva Organic nakiwulyanko ne ku Impact but simanyi kiki kye bakola oba kitegeeza Biva oyo aba wabulira ku Impact Biva oba omumanyi Biva is a doctor oyo musawo yanywesanga mama bakisandasanda bannange weesirikire kisanaasana nga bamugoberera ayinaawo anyway kati okakasanyisiza mami wo yagulanga eddagala lya Biva like yabalagiriranga eddagala n'abagamba nti nno mukozese kino kaddemu akabulu nnyo yabalagiriranga eddagala kati nga banakugamba nno oba pressure oba okweyoza mu lubuto katugaye kalituusi amaki ebisiriiza kati ebisiriiza ebyo era nga okitegeera kati nekisandasanda nga kweyoza mu lubuto kwegamba byonna nga yabagambira ku radio bamama babikolanga ne taata ng'era olaba babisiriiza oba babiguze ebyagundi ebyababirabagiridde oyo ne sponsor waffe yomukuba tusponsoringa ne batufandinga yomukuba okumya YouTube enne bange tutambula nga olinde eza AdSense akakadde kabawa naffe nno batuteeke mutulange ng'owulidde Biva Organic owulidde saba musabe ajja kakuwa kalango Dr. Phoebe muwa kalango akayisengamu oyo yonko asija bede nyumizamu ku internet one nga nno bakulina za AdSense ejjamu nakuzomeza 25 oyo ezizi bajje zirizi kuyamba ne utambula mu utambula so afandiza abantu nga Evelyn Habi Fifi J Vic exclusive bona wa decent Palani Cruise so that is it anyway nsanyuso kulabako omugwere asinga nange nsanyuso nnyo nange nsanyuso nnyo okubeera ku waneno ku channel ya Mr. Emma Waswa Emma kubanga era tubadde tukula era naye ngera obimanyi buno bwakadama bwe tusitudde mu walabu nakukiriza ka wifi ke tubadde tubalaba ku wundi tuli ku road to 100,000 subscribers gwe njagala kufuna eno channel empya eno channel twakajira kemiezi mkaga twagala kufuna ba subscribe 10,000 nali jiwangude ka award ye mabega of course katija kubanza YouTube asoso kuangula award okuza mtawa ono namula wake wangu Uganda lifestyle ninga bate kati ali ku magazine chininga no problem anyway nsanyuso kulabe Kampala girlfriend wa Bisaso I just want to start from there Bisaso no Phoebe otandika otya omukwano gwo ne Bisaso a young boy mutabani wa boss wo ne mufuka ba mikwano nnyo kutuka kutondera ku internet Bisaso yali anjagala nnyo we natuukiranga Bisaso anjagala nnyo era Bisaso nga akimanyi nze nino mwambaze engoye akimanyi nze nino munaaza kwegamba jjukira bali be bali suppose omwambaze engoye n'okumunaaza kati nga yagamba kati alina signs ze zaakola n'agamba ono era n'alemerawo Mataja bikolayo era nga ku mulyango kokwatula kati simanyi lwaki Bisaso yanjagala nnyo yabondinga nnyo nange ate nga twali tuzannya kati nga tumanyi okukozesaamu kaawo ne tubanga abavuddeko ate nga bambi bimunyumira okitegeera musekamu kaawo nga ono gamba nno oli ne mukwano gwo bwebeera ne mukwano gwo manyi okuseka ne mubanga abavuddeko naye nga still kwemuli so kati nga tulina Bisaso nga tunyumirwa nga tukola videos nga zimusanyusa era bimulaba bebe yalinga asekanga mu video biki ngasimanyi tugenda kola video nagama let me ask Bisaso yaina bulwadde ki oba yaina kyali kitanya Bisaso autism kyekyo autism abaana balina autism bebano nga alina ekintu kyakola ekyenjawulo nga abakugambe kati Bisaso yali awuma awuma kati ate waliwo abalala autism nga ayinza okwekona we bati ku kisenge
neyekoona nga kizze kate waliwo abalala ngoba ayinza okunyola akagalo oba n'akola atya kwegamba neyeesuna neyeetusaako obulabe yes kati Bisaso yo bwe bwali bwakuwuuma awuuma ate tayogera nga tayogera naye nga awuuma naye nga abaako n'ebigambo ebimu byayogera ebyagala okwefaananyiriza ebyo byabeera ategeeza so wayingira obulwadde bwina oba yabufuna gy'oli nedda yali bw'atyo era bw'atyo bwagenda obbeera kalina myaka emeka akasajja ako Bisaso nagira banga ali mu 14 kati oba ali mu 15 oba 16 Bisaso neyo size yali awezenera 14 nga nalabanga omuto kati awo mu kamera abera alabikanga omuto newe nagira yali bangamba muna aweze emyaka 14 years yes kati ono Abdihadi nga ine emyaka mu ekiwala ona kalima bamuzala gyendi Abdihadi nga ine emyaka 9 kuba mwenda yakaguweza mwenda yavuddeyo nga aguwezezza kati yayina 8 kati ono Bisaso nga bagamba ayina emyaka oba 13 ku 14 awo Bisaso gwali that is Bisaso for your case so if I'm to family yo jiyingira otya like how did you connect with them contract bo kasita banene ba company oli yagendayo n'agamba njagala omukozi kati ebifaananyi byaffe era babisindikayo n'alondamu kati yalonda nze yes kati nze gwe abeera asasulidde buli kimu nakonectinga eddaza bamu alubamu y'ebifaananyi namugamba londamu oba yazibiriza oba yakola kyawe wamaliza oli maka gaabwe kati warandikira ebintu ebyo abantu bacriticinga era gwe otadde omwana muwala mu faanani ajja kukola bwati mbuliramuko okutandika okukola vidiyo yasooka yali egamba ki era mwatandika mutya gwe ne Bisaso vidiyo ya Bisaso yasooka oba twayitwogera biti simanyi twakatwayitwera wabwerabyo oba mukayimba oba yali kasasiro oba simanyi nakumanya netukatukola vidiyo endala nesijjukira mundi vidiyo ya Bisaso yasooka oba twayitwogera ki na awo wetwatandikira. How was the perception y'abazadde? Tewali buzibu. Tewali buzibu mukole video zammwe nga muze yabasanga n'abakola we bati. Agira bugizi bwati ngagamba waniki. Mukole video zammwe. Okitegeera. Era yalabikira mu komuze mwali yalabikira muko. Ndomu mu video ze. Yeah. Mwali. Kambuzem. Okubeerawo ku mu family eyo. Kyakyusa kitya obulamu bw'omwana ono kuba wamusanga ndoza ali bubi nnyo like the 2 years omaze emyaka emeka emyaka ebiri egyo can you tell me wakyusa ki obulamu bw'omwana oyo ne buva bwe bwali okutuuka bwali wabula nze simanyi oba namukyusa oba nakola ki I just had to play my role nga nze naye simanyi tewali namukyusa nti oba nakola ki however ayinza okuba alina embeera ze yayiga ezimu eziva ku nze zesinza mmanya naye siina kyengamba namukyusa kuba kyenandigaye muno namukyusa nandigaye muno oba muyigiriza okukola ki okwogera bali babeera n'amasimu babeera bagezi tosabeera ku simu eyo naginyiganyiga nogaba bamusajja munange onyiga biki nga gwe tobitegeera oba okitegeera kati engeri Bisaso gyayogera nno ndooza oda ya mu nnyumba naye siga muno oba Bisaso mukyusi simanyi kale simanyi naye nga yakimanyi mumba mulina okukola vidiyo naye era omugamba Bisaso jangu tukole vidiyo nyagamba era akulaga nti nakufaako nti nomulimu ki mbiri kweri ogamba omuntu nti njatukole vidiyo naba nga akwesamula naye akufaako alabe nti era ndooza vidiyo zoziraba wamusanga byabikola anti kyenkubuuza nti osooka okuba nga wayingira mu nnyumba y'omuntu nolaba embeera ze ogenda ofuluma ng'olaba si yooli anti kati simanyi kuba ye talina simu nti ajja kwerikodinga ngamba nature nga buno nga nti mbadde ne Emma emyaka ebiri nasanga Emma okunaaba kwa lutalo naye yayiga okunaaba nasanga Emma akola kino kati obulamu bwo physically Bisaso obulamu bwakyuka butya ng'oli naye kale yayiga nti simanyi nakumanya oba asobola okuzannya okwogera ocommunicatinga kyo kyali kiki kizibuzibu kisigala kizibu kubanga tajja kyusa kwogera but by signs nebisigadde yes kuba le signs era sizimuko like aina signs zero obwero zitegeera yes just lwakuba nti yalinga ayagala nnyo okunnyumiza nti oba mbitegeera oba mbi ngamba nemba nga mulaga nti mufaako
nga wabayogera oba tobitegedde obitegedde olina oteekayo amatu. Yes, mulaga nti kati nga kugamba la oma nti ng'olina okuba nti nowakyogera olina okiddamu. Simanya iti simanya biti kati ng'olina obiddamu. Bisaso nawendeka ng'ajja nakwita eya kati yabeera bw'aba ayita oba tugeze wonna waali n'oyanga agamba eya abeera ayita kati ng'ajja eya kati ng'ayagala kunyumiza nga Bisaso ndeka nasooka ayimiriramu eya nakukwata nga bana Bisaso nzeko emboozi jjukira emboozi togitegeera ayogera ekintu kyekimu okitegeera naye nga omuwuliriza kati n'omufaako noga eki ate nga waba kunyumiza tebijja kuggwa. Muso okunyumiza essaawa 8 ng'ali awo ali mu kunyumiza bana emubeeko gye mulaga bw'aba afuluma abweru asobola okugamba bwe bati nakugamba bwonkuleetereyo baga onze ye ndeetera ate notakiddamu nti ye ajja siibaawo ng'akola emikono kyokka tagireeta baga teyazireetanga lwaki kati nga yeyamanyira nti omuntu wagenda kati bano bambuuza Phoebe tukuleetereyo ki naye era yeetabamu abo abambuuza mbweyagala baga konze ye nenga ntimanyi tagenda gireeta bwatuuka ebweru tagisaba abeera mu bibye mu mmotoka kati ng'abeera ajja kukolera sayidi naye nga bambi Bisaso era tambeereddemu takuba oba kitegeera just lwakuba nti omuze gwabadde nagwo gwakwesibira mu kisenge abakolamu ki nagwa ku kisumuluzo Bisaso ze simanyi abayagala mumwegayirira afulumeyo kyokka nga yalina ekisumuluzo yaggulawo wemumugamba owaye munnange beera mu kisenge kyo weebake tukulese ajja kuba oluggi ennyumba yonna mube nga fokasi mugitadde ku Bisaso ti munnange tomenya luggi yalina ekisumuluzo naye tegamina okwegayirira Bisaso ajoga ebisumuluzo nga tubeera tukweka bikweke banaye nakisanga lumu nayingira mu ruumu ekisumuluzo Bisaso ne mulengera ng'ajja ekisumuluzo n'ekiteekamu n'enzira emabega w'oluggi n'ayingira mu lumu anti mulimu enzikiza Bisaso n'ayingira yayanguwa mangu nnyo n'abaka ekisumuluzo neyegalirayo n'amusabula engolo nemugamba saba obadde oli mukwanguwa tusumbuwa kyokka akuba oluggi yalina ekisumuluzo bwe tumwegayirira gulayo taggulawo bwaseka erinnyo lumu nalikodingako neyo vidiyo tikubwa alina ekisumuluzo kyokka oli mutuleekanira kyokka amanyi okuggulawo oba okitegeera amanyi okuggulawo naye nga Bisaso abonyabonya ng'akutte ku kisumuluzo Bisaso nga kekazanyo kakalungi nabeera eyo naleekaana nakubakuba oluggi nga bane nakuba oluggi ng'ajula ddukuula mu kasate mumufaako habibi after taba naseka nabanga gulawoko ne mugira oluggi we bati naseka naddayo paka we yerowooza n'amaana afuluma natugulira ffenna yatusibirako wabweru ne musulayo ne tumwegayirira munnaffe owekitiibwa tukwegayirira munnaffe najja nagamba epibi Oma kofe munafe oma huyo tumwogedde epibi nabanga gulawoko naseka nabanga ateekamu ekisumuluzo n'akijjamu nebannange Bisaso banenze nga mpulira obusungu we buli kyokka bannange olumala okugira simanyi singa baali bamukuba senga tagira olumala okuggulawo we bati nga tubezezaawo essaawa nnamba namugamba habibi nze bannange nkukuba kuba Bisaso yali ategeera era wamba mwana waka nti bwali okalere omusonyi wamuko nti wakino teyakitegedde naye omuntu ategeera wadde tayogera ategeera nti w'omukubira kino eno tajja kiddamu katusoke tufunemu ka break katono enkyalina Phoebe tiktoker youtuber atugeza kwa nga tubiyitayitamu Kadama emyaka ebiri balesoko olina kuba n'abaana tubagana Kadama oba oli eyo ng'olina wifi eri free ogezaako ka YouTube weebuzeebuze okitegeera funayo akali mulimu ke weekwasanga ka social media va ku TikTok okitegedde gwetandika amawulire gotuwa ekintu kyangu nnyo wama newses abaana mukola ama newses nga okolera mu toy okitegeera akoleranga mu toy nze kati Phoebe nawe nkwatidde ne nga kati omuwala buwuli eri nga ntandika okwogerera mu video kati nga mwemudde n'omugamba expert okozesa kamera waliwo yawaka namuze sikozesa simu naye nga nkozesa in short
bambi temwekotogera mikwano bamanyi munjagala nnyo ne bambi temwekotogera bina nange ndabanga magic Katonda sina kyentaddemu sirina Emma kyentaddemu kunze wano kuba nti nno njogera nawe sina kyentaddemu yadde nakatono abantu bagamba nze ntaddemu ntaddemu amaanyi kubanga abantu wenakola TikTok nefuna abantu abenjawulo abaneyungako Phoebe manyi kati ate ogi wange Christine ye yangamba Phoebe gulawo Facebook page ngolede najigulawo nenga sejikozesa postinga kati oyo nenji mukwasa ogi Tina Spy Media bannange yangabe yosimogera ko nyinza no bana ya Spy Media onakweza content waffe yo Spy Media oba sitegera na Spy Media SPY yombega akwesa waka waffe nchane mgulu oyo kati amudireri na mtwale no ate nena mugamba tamuteka ku YouTube cause tebaja musasula naye eri ku Facebook abera ayongera kutunda Emma ne bamulaberi ne bam waka muteka yo aka screening live eri tubalabe nchane mgulu zemulabanga ko ateka nyo yes oli omwana ne simu kati nabanga ye manager wa Facebook waka yonna golengera oyo Spy Media tinyo kati tiri wagulu ogi oyo esire news boyo simaina chendi muwa yagula era sina na chengenda muwa kubanga tebiri wafa nebye nino moyo banamuwa chimkwano gwangu oyo yajja no mu group ngawo mayindi kuwati kugundi ku TikTok WhatsApp ku TikTok ngambye lokati nange bana bagala banfuneko mu shimu WhatsApp group nentekaye namba ku TikTok ne bajja mu group ne Esther bambi mweyajira bambi ngakaine empise nungi naga Phoebe njaga kuyamba ku YouTube channel banange Esther tewaije mugambye buli kimu nze simanyi oba mwana yanjagala bwagaze ndowooza mugonvu Esther nterayo video naga makale kankutereyo ne waba akoye naga kale kankutereyo kati nga omanyi olusindi off noga unonyiza video kuzango ngatireyo ko ontereyo ko nkolera ko egulire weriti nakukolera ku channel yo nakuterayo egulire nenga nze Esther sina na mugamba nga nomugamba kati nterako thumbnail kati omanyi kati nonkolerako ku thumbnail n'omusumbuwa nakati nonkolerako ku taxi kati nonkolerako kino nenga tagaana nyanda era yo YouTube channel the news anchor yansharinga ne ku channel ene nfuna abantu okitegeera kwegama njagaliza ate mukama ya mundeetera. How have you managed to kwera ngobera mu kiyumba nga bo managing na social media ali nezitambala is trending like storyline ya Kasasiro je singo kwagala nnyo kumanya zange kulaba nga nkulabira adezo okusinga clips na labanga za Bisaso za Bisaso na lifani nnyo wa Bisaso okusinga waka ina gwali okuzi era waka wasinga naba wa Bisaso era bayagala nnyo Bisaso like nenga chance kizo kutwala Kasasiro kuba nali mutwalayo natuka ekiseera nga nzamu etwalirayo kati wemba fuluma ngene ne simu Kasasiro ana Kasasira nyumo twala nza sima inalinga free ninga nalinga njagala kweraba kati wemba neraba we bati nenjogere byenjogera kati ate wembe postinga bali ne babyagala ninga nayagala nganze kukola antya went nga neraba ne Kasasiro ngandi mu filters kati nga chipya oshitegeera kati nganze nkola amalo gange sina enforcing kati ngene ncho solgwe kati woba twala bati gundi Kasasiro kusoro shooting videos na eri munda oba chusa ko kifo hawo bakadama ne batani kutwalayo Kasasiro tafuse Kasasiro ku content wa banange Kasasiro no naye yaliwo ne baga monzi Phoebe oli na commenting Phoebe dali muziri video za Kasasiro noga bane tukyali kwete kya Kasasiro nze ndi flexible sibera kwecho awo ngavuddewo okitegeera so gundi ya Kasasiro wete we yalinga ne Bisaso nga tebinyuma wetu atwalayo ate Kasasiro bali abantu simanchi alinga bakunganya mungi nnyo. Then secondly kambuze kirala enkolagana yo with the family members ngoga nti baba ne mama waliwo sigama mbuze mubi naye kubanga omuntu asobola okuwoza baba yankutte manyanga oba mwana nga mufuna face naye wali kyemmanyi kiri kimu tewaliwo egyo mize mibi ewa mu waka we mwali yes uli wa Luganda ne obanga oli wawa kasitobera mu nyumba oli wa Luganda era abaana balenzi bonna takulaba mbobambo oba kwekalirize takulaba like obera awo kati Majidu yalinga tamanyi Luzungu omugenzi nga yamanyi Oluzungu kwegamba nga mubera naga Phoebe njoleze ngoye Majidu nga janaga
N'atuuka n'aseka n'oseka n'agamba Phoebe kati nayogera mu olulimi lwabwe kati sebo ng'amanyi okujja nanjogerera y'akazungu nemusekerera n'aseka n'avimba simanya how are you alakubuuza nti oli otya how are you nga yeevudde nenga Majidu ayinza okuyitako leero enkya luli nga takubuuza ate tewaba buzibu takwinako buzibu nenja takubuuza bubuuza takubuuza ate nga si lutalo nti kubuuza ate nga nange simubuuza waba tambuziza naye nga bambe waliwo wajja nagamba how are you Phoebe nagamba assalamu alaikum how are you Phoebe nga Majidu kati omanyi ndeeterayo kino wekiti type kati omunzo nga obandeterayo yogurt kibera mbukale kale kiba kireetayo gundi kitambula mu tawuni n'emmotoka buli kati mukulu Majidu balina emyaka 21 n'ekinene webati 21 oba 22 yes nenga kiri nakyo tewali mbusimanya bwe kati ono akwekaliriza nnyo kati ono alayika akwagala n'abasabiriza abatega ekibatu yes kati ono yo omugenzi ye yalinga kugamba Phoebe nnongosezako ekisenge kyange ngolwawo n'omulaba ekisenge kye n'okirongoosa buli omuyita mugenzi yafa yafa gy'oli tewalaba tabanva mako gwa live tewalaba tajiraba nga natera n'okudda ndowooza 2 weeks back tubadde manyi tubeera nnyo mu field tubeera umanyi miti okunoonya content bino olema n'okola content wa munno olwokuba bikasira nawe oli mu field kali kyaba abantu wajagalamu nti eyaabwe nga abawarabu nabaagalako kino n'embeera zaabwe nkyakinoonya